Amanya Sserunjo Gitomba Tenda. Yesebo. Obulamu bugamba butya? Obulamu si bubi, si bulungi nnyo, si bubi nnyo. Obulamu tujjukira emyaka 22 ya muganda waffe Hamani Basudde. Yesebo. Ensonga eyo gyogerako ki? Ensonga eyo nnungi nnyo okumujjukira kubanga nze nganzi obanga nga baganda be nga famire era tuzze tumujjukira buli mwaka mu ngeri y'enjawulo. Oluusi tumujjukira mu kusaba nga tusabira wano ewaka. Yesebo. Kati mutegese nga 8 wagenda okubeera okumujjukira era mu maka ge sinze mutegesi wadde ntera okutegeka naye ku mulundi guno sinze mutegesi. Abategesi be baana abaana b'omugenzi Hamani Basudde kuba emyaka 22 bukyafa ne gwe yaleka ow'omwezi ogumu era kati abaana emyaka 22 akuze. Okay, ekintu kino kiwagadde nga ggwe? Nkiwagira nnyo olw'ensonga nti Basudde bukyafa ndabye omukwano ogw'abantu abaagala omusajja oyo. Okay, kati ninyo waliwo embeera yatambula nga bagamba embeera olunaku olwo kweyo emmotoka eyagulibwa. Nagirabako kuba nze nali ndiko gye ndi enda okudda waka nga weeri eggaba bulaza n'aŋŋamba ndeese eggadi yiyo nenvugamu nensimbula awo nengenda paka kansanga nenkomawo nga gadi nnungi nnyo. Kati awo ne mwolokera olw'e Masaka? Netwolekera twali tujja kulaba ku muzeeyi waffe kuba muzeeyi waffe yali yalwala nga tumulambulako buli kaseera okyetaagisiriza era yali mulwadde nga bulwadde obumuluma busuubirwa era okumutwala era nzijukira waayita emyezi 2 nga Basudde afudde ne muzeeyi n'afa. Okay, embeera eyo mutuuse muvudde ku Bulisite Nateete mbalengera mutuuse Rukaya. Embeera ye Rukaya yali etya? Embeera ye Rukaya yali yakunyumyamu kuba twasangawo ba Fred Sebbaale yali akirina ekibiina kye nga bakita Zebra Associated Singers. Ayirina Kitto nga twasanga bakubandongo ne tuyimbya ne tuwayamu tusiibuligana ne tweyongerayo. Mutuuka wano Kabaale Bugonzi kama nga alina byeyateeseteese sitwasukkawo. Bano abagamba nti mwalimu eccupa bituufu oba? Ebintu ebyo nze mbyewuunya bwewuunya ababyogera kuba nange nabiwulira nti eccupa yagwa eri mbigera agenda okulinya buleki nga wali eccupa eyagiraba gwe simanyi kuba nze mu mmotoka nalimu kati yalaba eccupa eyo ate oba yali Masaka oba yali ludda wa sijjukira simanyi we yagirabira. Mu mbeera yatambula mu abaawonamu nze omu kubaawonawo noono muwala Nankinga nayo Nankinga. Fred Mbalire yawona afudde luvannyuma bulwadde. Busulwa yawona. Mwanyinaze Lucy Mugundi Lester Nabukalu yawona. Bangi twalinamu dereva waffe yali avuga baasi bamuyita Semwanga kwali ku Masaka na kati avuga. Twalimu abaawona. Abaafa yali Basudde ne Mukambalire Kateeteeyi bamuyitanga Fiona Nakayiza yafa wayise ennaku nga 7. Kati embeera yonna nga bwe yatambula akadde kano tujjukira bingi nnyo nga bitambudde. Waliwo abantu abasobodde okubayamba. Ekintu ekyo sijja kugamba nti situfunyeemu. Tufunyeemu olw'ensonga nti tufunamu nze okufunamu si nnyo era naali badde seetaaga naye ekikulu nti abaana bafunamu. Kubeera abakola ebintu ebyo bakolagana nnyo n'abaana kati nga abadda mu nnyimba ezo bakolagana nnyo n'abaana b'omugenzi. Kati bubaka ki obusembayo ku bantu bonna abali baagala Basudde? Obusembayo nsooka kubeebaza mwebale nnyo okwagala Basudde bukyafa kuba tukirabira ku mukwano gwe mutulagana ddala nga maama waffe mumulaze omukwano okuva mutabani we